Ampuliriza nkulamusizza nnyo era nenkwaniriza mu kitundu ekirala eky'olwaleero nga tuli mu kitabo kyaffe Akalya Amaggwa. Oluvannyuma lw'okufundikira essuula agafuma bagabejjereza taba omunyumya mwe yatutegeerezza ku ngeri abantu gye baafunangamu ettaka oba ebibanja, enkusaba onzikirize nsimbule awo nkwongereyo mu kitundu kyaffe ekirala mu ssuula era endala, amaka g'Akalya Amaggwa. Edda nga nkyali muto nawuliranga abakulu nga bagamba nti omwana omulenzi azaalibwa omu atera okuzaala ennyo. Ndowooza kino kye kiseera okukkiriza nti endowooza yaabwe eyo yali ntuufu nnyo. Jjajjaffe Ssensawo ssajja lya Beene, kitaffe yamuzaala omulenzi omu bwe mmummululu, kyokka ffe kitaffe yatuzaala abaana 15 beddu. Twazaalibwa abawala 7 ate abalenzi 8. Nnyaffe yazaalanga atobeka omulenzi n'omuwala. Abaana ffenna kye tusinga okwenyumiririza mu bakadde baffe bombi kwe kututegekera omusingi omulungi ogwesiimisa. Baatukuza mu mpisa ez'obugunjufu era ez'ekintukiramu. Wadde nga waaliwo endowooza eyali mu bazadde abamu nti omwana omuwala tasaana kuweererwa mu ssomero, naye kitaffe ffenna abaana yatuweerera awatali kutusosolamu. Twasomeranga mu masomero malungi anti agasinga gaalinga ga bisulo, era kitaffe yafuba nnyo okulaba nti buli mwana afuna omulimu oluvannyuma lw'okusoma. Ffe abamu abaalemererwa okufuna omulimu ogwesiimisa mu Uganda yatuwa ne ssente ne tugenda tunoonya emirimu ebweru wa Uganda. Nategeezebwa abaaliwo nga kitange awasa nti bwe yali awasa omukolo gwakolebwa mu mpisa ey'ekinnansi, n'olw'ensonga eyo obufumbo bw'abakadde bange wandikirowoozezza nti bwanditambulidde ku musingi gwa kinnansi, naye si bwe kyali. Kitange ffenna abaana 15 yatuzaalamu nnyaffe omu yekka. Bakadde bange bombi baali bajjumbize ku kigambo ekikwatagana n'eddiini. Ku Ssabbiiti bombi nga tebabula mu ssinzizo okuggyako mpozzi nga balwadde. Amateeka ga Katonda kumpi gonna baagatuukirizanga era nga naffe abaana batukuutira okugatuukiriza. Nandyewaanye ng'abantu abamu nti ndi mukulu nnyo kubanga ne ku mbaga ya nnyabo naliko, naye saafuna mukisa guno. Bakadde bange baalongoosa bulongoosa obufumbo bwabwe obwo. Kino kyakolebwa nga nze omwana omuggulanda mpeza emyaka nga 18 egy'obukulu, kyokka saasobola kubeera ku mbaga eno. Embaga yaabwe baagitegeka mangu nnyo era yategekebwa tuli ku ssomero. Twagenda okudda mu luwummula, taata yatutegeeza butegeeza nga bwe yasalawo okulongoosa obufumbo mbu asobole okusemberanga ku mmeeza entukuvu n'okuweereza Katonda we nga tewali kimukugira. Ffenna abaana abataaliwo twasaalirwa nnyo obutalya ku mbaga eyo ey'ekitiibwa. Ensonga ffe abaana abakulu kye baava batulyako embaga eno tetwagimanya era osanga tetuligimanya. Naye oba abato abaali tebannagenda mu bisulo ku mbaga eno baaliko. Abaali ku mbaga eno baatugamba nti yategekebwa ku kizimbe ky'essomero eryali liriraanye essinzizo we baagattirwa. Mbu omugole yatikkira kadaali wa bbeeyi nnyo anti yaliko n'amajjolobera. Mbu yasala keeki y'amadaala 7. Ebyo bye namanyaako kubanga nange nawulira bifisse Namasole byawulira e Lusaka. Ekintu abantu b'oku kyalo kye baasinganga okwegomba ewaffe bwe buyonjo bw'awaka. Kitaffe y'omu ku bannamukisa abaasooka okuzimba ennyumba ey'ebbaati ku kyalo. Yali ya mwamba ng'ebisenge byayo bisiigiddwako omuyiko. Emmanju waalingayo amatogero mwe twassanga amazzi ag'okukozesa olwendo olusena amazzi mu ttogero nga luwanikibwa bulungi
ku mulumyo. Lwo olwasenanga mu nsuwa eyabangamu amazzi ag'okunywa nga tuluteeka bulungi ku kibanyi lusobole okuwunya obulungi akawoowo akawoomesa amazzi. Awaka waffe twalinawo n'ekikaayi ekyaterekanga amazzi g'okunaaba mu ngalo ng'omuntu agenda okulya. Oluggya twalweranga mu mpalo era nga kizibu okusanga nga luddugala. Ennyumba nayo twagyeranga era nga tugisiimuula bulungi. Nabbubi twamuggyanga ku bisenge kwe yabanga era n'entebe nga tuzikubako enfuufu. Obuliri bwaffe nga bakadde baffe batukuutira okuleka nga tubwaze ku makya nga tugolokose. Essowaani twazoozanga bulungi era ne tuziteeka ku katandaalo. Amaka gaffe gaawangula nnyo empaka z'obuyonjo mu maka ezaategekebwanga buli mwaka. Bwe twamalanga okusotta enva ng'ekisotta tukyoza era ne tukisiimuula bulungi. Awo nga tulyoka tukisiba bulungi ku lusuubo lwakyo. Nnyaffe yatugaanira ddala okumala gasuulasuula ekisotta kino buli we tusanze. Yatugambanga lunye nti Abaganda baagunjaawo n'enjogera eyali egenderera okukuuma ekisotta kino nga kiyonjo. Bw'enjogera eyo yali egamba nti weegiriisa ng'ekigotta entula olaba kigenze wansi ng'omanya kya mugwagwa. Bakadde baffe baali balimi nnyo era ebyokulya ebyali ewaffe nga birwanira bifo. Twalina ebibala nga ffene, miyembe, amapaapaali, ebikajjo n'ovakkedo. Emmere baagifumbanga ne tugirya ne tusindisa n'ebigere. Nnyaffe yalina obuvunaanyizibwa bw'otalabanga ku bigambo by'emmere. Yalinga tatukkiriza kwonoona mmere. Emmere ey'amatooke oba ey'akatogo oluusi n'ey'omugoyo bwe yafikkanga nga essibwa bulungi mu lulagala olufumbe n'eteekebwa ku manda ng'etindikiddwa bulungi. Twagiteekangako n'amasiga embwa zireme kugivumbulayo. Oluusi amawolu twagavumbikanga mu ntamu ne gakwata n'emmembe. Entereka y'emmere ey'ebika byombi abaana twagyagala nnyo kubanga yakuumanga emmere ng'eyagwoowo nnyo. Bakadde baffe era baatuyigiriza n'okulima awamu n'emirimu egy'emikono emirala. Olusuku twalulimanga era ne tulubikka bulungi. Twasimbanga n'emiti egireeta obugimu ng'emituba n'emigavu. Ennanda bwe twagirimanga nga tusima ekinnya nga tugiziika. Ekimu ku bintu ebyantamya okulima kye ky'okungolokosanga ku makya. Weewaawo kino kyatuwonyanga ku kwokebwa omusana naye okuzuukuka mu buliri ku makya kyabanga kwevaamu kwennyini ng'asala ku yajjo. Kitaffe yatugaana okwokya empiira mbu zino zoonoona ettaka era mu lusuku twatemangamu n'ensalosalo ze twasimbangako paasipalamu okuziyiza ettaka okukuluggusibwa. Emiti emiwanvu taata yagiwagulanga nga yeeyambisa enkandaggo. Amatabi ge yaggyanga kuno bwe gaakalanga nga ge tufumbisa. Awaka waffe twalinawo olusuku lwa taata. Buli kyabeeranga mu lusuku luno nga kiba kikye. Tetwayunjangayo ttooke nga tetumaze kumutegeeza. Abaana ffenna twakula tumanyi okuttiza ebitooke, okubisalira, okubizika enkondo nga bissizza era n'okuyunja. Era twakula tukimanyi bulungi nti omukazi Omuganda yenna gy'afa yenkana taleka lusolobyo mu lusuku nga lugudde ku ttaka. Bw'alusanga wansi aluggyako bulungi n'alwesigamya ku kitooke nga luyimiridde. Mu ngeri y'emu bw'amala okulweyambisa talusuula ku ttaka, alwesigamya bulungi ku kitooke. Gwe baasindikanga okuyunja ettooke nga yeegendereza nnyo okulaba ng'ettooke lyayungizza taliggya mu lusuku nga teririiko lulagala lwonna. Maama yatugaana okubba emmere mu lusuku. Ettooke okuliyunja twasookanga kukuula muddo ogwabanga ku kikolo. Maama yatuyigiriza nti kino mu Luganda kye bayita okugula ettooke. Oluvannyuma lw'okuyunja nga tuteeka
kannammere ku kiteteme kwe twabanga tuyungizza ettooke. Kino twakikolanga emmere esobole okwala mu lusuku. Ettooke nga tulituusizza mu ggwaatiro, twasookanga kuwagula kiwagu kya ngabo nga bwe tudda ku ky'ensubi. Mu ggwaatiro nga twebikkako bulungi ku mubiri, amasanda galeme kugwa ku ngoye zaffe. Ettooke lyonna eryabangamu nguju twaliwagulanga bwe tugamba nti nguju eradde, maamu mirembe. Maama yatugamba nti bw'okola bw'otyo nguju oba omugemye obutagenda mu mmere, bw'asigala mu bikuta. Nnyaffe era yatukuutiranga okumenya mu munwe gw'ettooke gwe twasookanga okuwaata. Mbu kino twali tusaana okukikola olusuku lusobole okubaamu emmere. Nnyaffe era yatuyigirizanga n'okusiba emmere, okussaako obuwuuwo, okusaaniika, okuseruza enva, okussaako omugondoli, okunyiga, okuboobeza era n'okujjula emmere. Nampuliriza, nkusaba onzikirize ekitundu kyaffe eky'olwaleero mu ssuula eno amaka ga Akalya Amaggwa nkifundikirire wano. We nnaava olulala nkwongereyo n'ekitundu kyaffe ekirala. Mbeere bulungi, mweraba.